nze mbuuza bwe nzikiriza Yesu n'omutima nenjatula n'akamwa nempangaala obulamu bwange bwonna paka okufa nga siwangayo yadde omutwalo mu kkanisa zammwe ngenda mu ggulu yo obutawaayo obutakwata bbaasa kuwaayo kintwala mu geyeena. Now I want you to discuss as a theologian kuba kati nze mbuuza bibuuzo neetaaga answer. If you are a theologian, no, this is a theology discussion. Katonda bamwita Sarah agambye Mukama waffe yeebazibwe bassebo ne bannyabo mbalamusizaako nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Nze mukwano gwo John the Preacher. Muganda waffe Isaac muto wange abuuzizza ekibuuzo kikulu nnyo ddala ekyetaaga okwanukula kubanga kyemmanyi nti ensangi zino ekibuuzo ekyo kiri mu mitima gy'abantu bangi. Newankubadde abuuzizza abakugu mu byawandiikibwa ate siri omu ku bo, naye nsaba nkozesa omukisa guno nange ng'omukkiriza era omwana wa Katonda eyeesomera Bayibuli nyanukule mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Kubanga baasabye okumwanukula bayinza obutamwanukula, naye nze mpulira nga nsobola okumwanukula. Kakati muganda wange ekisooka, okuwaayo okwo oba obutawaayo si kye kikutwala mu ggulu. Kiringa nze okubuulira enjiri tekintwala mu ggulu. Ekintwala mu ggulu kukkiriza Kristo Yesu Mukama waffe. Naye okubuulira enjiri, okuwaayo, okusumba nga Katonda bwe yakulagira osumbe, kigenda kuweesa empeera, kikuweesa omukisa ku nsi ne mu ggulu ofune empeera. Naye ate bw'otakikola bulungi ogenda kukiweera embalirira kubanga Bayibuli egamba nti n'emirimu gyaffe gigenda kuyita mu muliro. Bayibuli bw'etyo bw'eyogera. Kaakati njagala okitegeere bulungi owooluganda nti ebikolwa byaffe ebirungi bye tukola bituweesa empeera, bituweesa omukisa. Naye ekitutwala mu bulamu obutaggwaawo kwe kukkiriza Mukama waffe Yesu Kristo. Kati nze ngenda kuwa ensonga zange 3 lwaki mpaayo eri Katonda okusinziira ku Bayibuli. Ekisooka, mpaayo eri Katonda kubanga okuwaayo nako kitundutundu ku kusinza Katonda. Katonda tumusinza n'ebyaffe, tumusinza n'ebiyungo by'omubiri gwaffe nga tuwanika emikono, nga tumukubira mu ngalo, nga tumuzinira amazina, nga tumuyimbira, nga tumubuukira. Ebyo byonna kusinza, tumusinza. Naye ate era tumusinza okuyita ne mu kuwaayo kwaffe. Mu kitabo ky'Engero essula ya 3 olunyiriri lwa 9 n'olw'10 Bayibuli egamba bw'etyo oluganda. Osangamu ekitiibwa Mukama Katonda n'ebibyo n'ebibereberye ku bibala byo byonna. Amawanika go bwe ganajjulanga bwe gatyo ekyengera n'amasogolero ganaayiikanga omwenge. Kati nno mwe abatamiivu bw'ayogera omwenge tategeeza liralira bwakata nedda. Ekyo nakyo tuli kinnyonnyola olulala kubanga omwenge kitegeeza ebintu bingi naye tuli kisomesa olulala. Kaakati wuliriza bulungi. Bayibuli egambye nti osangamu ekitiibwa Mukama Katonda wo n'ebibyo. Kati bassebo ne bannyabo osobola okugenda mu ggulu naye n'otafuna mpeera z'abo abaasinza Katonda kubanga wagaana okumusinza n'ebibyo. Ekyo kimu. Ekyokubiri, tuwaayo eri Katonda kubanga Katonda yatuwa emmere era n'atuwa n'ensigo. Ffe ng'abaana ba Katonda tukkiriza nti tetulina maanyi gasobola kukola kubanga ekitabo ky'Engero Bayibuli egamba nti Katonda yatuwa amaanyi okukola obugagga. Bwe tutegeera atuwa amaanyi okukola obugagga, kyetuva tukwata ku ebyo bye tuyina ne tumuwa. Mu Bakolinso ekyokubiri essula y'omwenda olunyiriri lwa 10 Bayibuli egamba nti Katonda atuwa emmere gye tulya ate era n'atuwa n'ensigo. Kati omutawaana omunene gwendaba lwaki abantu bakaluubirirwa okuwaayo kubanga balowooza nti bye bakola babikola mu maanyi gaabwe na magezi gaabwe. Naye nze natula wansi, nze ndi musuubuzi, ne neebuuza nzigulawo edduuka nga sirina gwe nayogedde naye nti enkya keera ngenda kugulako.
ogenda okulaba omuntu ajja omu kayinza n'okuba kaana nga ke kasoose ne kakugamba mpaayo kino kya siringi 1000 oba kya siringi 5 oba kya siringi 8. Ogenda okuva ku dduuka akawungeezi nga Katonda akuwadde emmere ewaka gye banaalya. Kati ffe tukkiriza abamu nti Katonda yatuwa obusobozi, yatuwa bakasitoma, yatuwa emirimu, yatuwa amagezi okukola ebyo bye tukola. Kati kubanga yatuwa amagezi, yatuwa amaanyi, naffe kye tuva tutoola ku ebyo bye tuyina ne tuwaayo bikola omulimu gwa Katonda. Oba ntegerekese. Ekyokubiri ekireetera abantu ebibuuzo ebingi ku kuwaayo kwe kulowooza nti bawa eri bantu. Nti abantu nti bwe nkwata n'empaayo y'ensonga lwaki omuntu bw'awa omuntu amusuubira okumuddiza oba amusuubira okumwebaza ennyo nti buli wamusanga abe ng'amwogerako. Ekyo si kituufu. Yesu ye kyavaaga nti bw'oba owaayo omukono gwo ogwa ddyo bwe guwaayo ogwa kkono guleme kumanya nti kitaawo ali mu kyama alaba mu kyama alikuwa empeera olw'ekyo ky'owaddeyo. Ekitegeeza nti okuwaayo kwaffe tetuwa eri bantu, tuwa eri Katonda. N'olwekyo ekyo nakyo njagala mukitegeere. Ekyokusatu, tuwaayo kubanga Katonda yatuwa omukisa ku ebyo bye tuwaayo. Wuliriza bulungi ekyawandiikibwa mu kitabo ky'amateeka olwokubiri essuula eye-16 oluyimba 17 Bayibuli egamba bw'eti: buli muntu anaawanga nga bw'anaayinzanga ng'omukisa bwe gunaabanga ogwa Mukama Katonda ogwakuwadde. Kati tuwaayo kubanga Katonda yatuwa omukisa. Okuwaayo ne kulaga okusiima kwaffe. Kati muganda wange njagala otegeere ekyo nti okuwaayo okwo si kwe kutwala mu ggulu, ng'era n'okusumba kwe kutakutwala mu ggulu, nga n'okubuulira enjiri bwe kutakutwala mu ggulu, nga n'okubeera asha bwe kutakutwala mu ggulu. Si kye kikutwala, naye ate tukikola kubanga Katonda akyagala era tukirabamu omukisa, era nga ne mu lunaku luli tugenda kuweebwa empeera olw'ekyo. Kama abawe nnyo omukisa b'emikolo